وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Eid Mubaraka bannayuganda mwenna nebaza Allah subhanahu wa ta'ala asuusiza okubeera nga atuusiza ku kyengera ky'olunaku luno olw'okusaala Eid al-Fitri mu nsi yonna okuva nga bakama baffe abakitwala ku kitebe kya Makka Mukarrama bwe balangiridde olunaku lwaleero nti olunaku olutukuvu olw'okusaala salaatul Eid. Tukubiriza nti abasiraamu mu ggwanga bonna babadde beeyisa mu nneeyisa ennungi nga tuli mu Ramadaani, okulaba nti badde baliisa bannaabwe n'okubeera nti bafaayo eri abo abatalina buyambi ne babatuusako obuyambi okulaba nga basiiba bulungi. Ekikulu ekyo kimubadde nakyo ekyokuyamba bannammwe, okuyamba balina ne mubongerako, kigenderere ddala kibeere nga kibeerawo ebbanga lyonna mwaka ku mwaka, kubanga Obusiraamu butuyigiriza kugaba, Obusiraamu butuyigiriza okusaasira bannaffe, Obusiraamu butuyigiriza okuyamba abeetaavu, era kyekyo ekibaddewo mu Ramadaani. Tusaba abasiraamu bonna mu ggwanga lya Uganda n'abali ebunaayira okulaba nga musigaza oluganda olwo, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti arrahimuuna, abasaasizi abasaasira bannaabwe nga babayamba, yarhamuhum rrahmaani, ne Allah subhanahu wa ta'ala ajja basaasira oyo ali waggulu, abasaasire kubeera nti babeerawo mu bulamu bwabwe obwensi, basaasire mu bintu ebyenjawulo bingi. So bannayuganda abatasobodde kubeera nti musaasira bannammwe mu mwezi guno gwa Ramadaani, eri famire zammwe, eri bakadde bammwe, eri ab'enganda zammwe, ekikola kye mukoze ekyobutali busaasizi kikola kibadde kikyamu. Omuntu Ramadaani badde kuyigiriza okutunako eri Uganda, naddala abagagga bangi mu famire, ng'osanga omuntu mugagga naye nga tatunako eri baganda bijjava, ng'ate abantu abalala bagasa, ekyo ekikola kiba kikyamu. Nabbi sallam yatugamba nti sooka osookere mu bantu bo, mu famire yo, mu bakadde bo, mu baana bo, mu baluganda lwo, okulaba nga babeera mu mbeera esinga okuba ennungi, oluvannyuma otune mu bantu abalala ate abeetaavu. Annahu shaharu rahma, omwezi guno gubadde gwa kusaasirigana. Annahu shaharu rahma, omwezi gubadde gwa kusaasirigana baina al-ibaadi, wakati w'abantu bonna nga tusaasiragana. Abatali basiraamu basaasira ffe ne batuddizaako, kampuni ez'enjawulo ezivuddeyo ziyambye ku basiraamu nga bali mu mwezi guno gwa Ramadaani. Tubeebaza nti alhamdulillahi rabbil aalamiina. Then falghaniyu, n'omugagga yarhamu al-faqiiru, asaasira oyo yabadde takola ki, omwavu atalina. Kitegeeza nti omugagga guno omwezi gubadde gumulaga nti alina okufaayo eri abaavu abatalina kuba ku kyabaddiza mu byobugagga bwe. Walqawiyu, n'abamaanyi nga mu ggwanga balina amaanyi gaabwe mu byobukulembeze oba mu byobufuzi, okubeera nti basaasira ate abo dhaifu abali wansi waabwe, okubeera nti nabo babayamba mu ngeri ez'enjawulo. Walmaliku, n'abakulembeze abatukulembera mu ggwanga nga bapulezidenti okuva mu nsi zonna ez'enjawulo okutuusiza ku aniyo yaffe ya Uganda ne kabineti zammwe zonna. Omwezi guno gwali gutuyigiriza ki, nti mwe abakulembeze yarhamul mamluku, mulina okubeera nga musaasira abantu bemukulembera. Okubanga gutuyigiriza okusaasira abantu bemukulembera, then kibeere kyalubeerera nti abantu bakendezebwa emisolo okuva mu bintu ebyenjawulo. Kwekyo kitugeeza abantu bakendezebwa ku ebyo byebanyigiriza, ne basobola okubeera nti mubafuga muba mubakulembera mu nkulembera esinga okuba ennungi. Twalekubiriza gavumenti yaffe ya Uganda, naddala Pulezidenti Museveni, kubanga ye raisu, ye mukutu omukulu mu ggwanga wano, osobola tukubiriza okubeera nti osaasira abantu bonna abaakwatibwa mu mbeera ebyo by'obufuzi, okuviira ddala mu kawululu kano akaggwa, abantu abali makomera ag'enjawulo. So mukadde wange, abantu basaasire, kubanga Nabbi sallallahu atuyigiriza nti guno omwezi gutuyigiriza tulina okweddaabulula nga tusaasira abo betukulembera, betutuusizaako embeera basiba bakola mu mbeera yonna ez'obukulembeze. So beera nti Mukama wange kusaba nti omwezi guno gubadde gwa kusaasirigana. Saasira abantu abali makomera, saasira abantu abakwatiddwa, saasira abantu abadde bagenda ku kalabba, basaasire, tubeere nti tutambuza bulungi eggwanga lyaffe lya Uganda. Then waliwo abantu era abanyigirizibwa naye nga ate mukadde waffe President wa Uganda ne department ez'enjawulo
nga gwokulembedde abantu abali mu mataka banyigirizibwa abali mu butakataka bwabwe mu byalo eyo mu bibuga abantu bakumpanyizibwa olwokuba tebalina maanyi tebasobola kwerwanako baavu ate abali eyo bakozeseza ofiisi zaabwe bulwi okulaba nga batulugunya okubajjako ebyabwe kintu ekyo si kirungi tubakubiriza abakulembeze mu buli kutendera okulaba nga balwanirira ebintu by'abantu kubanga mwajja gavumenti yajja kuma abantu n'ebyabwe amanya Sekasefuka Muhammadi omukulu w'ettwale lya Mukono municipality olwaleero nsaalidde ku kasozi wali Esseeta Masjid Nuru main ne mukadde waffe chairman ssentebe